Kyesto kubera ng'okwesa face yo toli giragako nti omuntu aveeyo alabe face yo. Ku kya face ndowooza kye mba musooka okwerabira. Teri kulaba ku face. Kubesa essaawa zino gondaba. Ate nkulaba. Olina amaaso. Ngalina. Olowooza lwaki tondaba. Simanyi nange kyekindeese okubuuza lwaki omusajja simulaba ne ku vidiyo zateeka ku TikTok tetumulaba face ye tulaba shadow. Shadow Kingdom ogimanyi? Edda taata. Kati mujja kitegeera nti eggwanga Uganda yabasukkako. Oli muzibu nzazza okukola interview naye ebibuuzo byonjokya ate nabanga nze ali kukanayo cyane. Siri wa bulijjo. Abantu okulaba face yo bajje babeera bajja n'embirowoozo. Bakijja mu mitwe. Siri wa kulabika, siri wa kulabibwako. Onayo abazadde baganda. Abazadde kale eyo Mugulu gye twali tubeera twavaayo. Wava Mugulu? Nava Mugulu seba. I'm heavenly sent. I'm sent to you. Nazze kuweereza muziki. Otegeera? Omanyi omukazi ya trendingako yagamba yafa 2008 n'abuukira. Owemula. Twaliyo naye era. Kituufu Mugulu oba owemudde? Twaliyo naye oba owemudde. Era waliwo yawemula kusooka. Essaawa zino otudde nange naye tondaba. Nira sekulaba. Okategedde. Kati ensonga nkulu nnyo ekuzza ku kiri nti ndi waawa mwa Mugulu. Tugende mu maaso. Ekyoka kya byonna ndi muyimbi. So besides content gokula ku TikTok ng'oyimba oli muyimbi ebyaddala? Ndi muyimbi. Bingi nno njakumenyera. Ekyokubiri ndi muyimbi. Ekyokusatu ndi Shadow King. Ekisooka oli muyimbi. Ekyokubiri oli muyimbi. Esebo. Ekyokusatu oli Shadow King. Esebo. Biri ebibiri ndaba bifaanagana. Tebifaanagana. Kijje ku nze. Kuba waliwo okuyimba n'okolaki. N'okuyimba. Tugende mu maaso. Bwakabaka obwo bulimu omukyala oba oli mufumbo nga gwe? Ku nsonga y'omukyala. Mpulidde nange kakulingidde. Onkoze bubi nnyo. Oli mukunzijukiza omukyala wange. Mbadde nkunyumiza nakugambye. Omukyala namulekawa? Bwe buli bwaleka Mugulu taata? Namuleka Mugulu. N'abaana nali nnina. Nze gwolaba. Kunsi mwana bana wagayi mwana. Sente bwe buzibu. Baba bwisaamu eggaali abaana b'e Kampala. Abaana b'e Kampala balya sente. Leero yuge yakuba akajji n'atukutegeeza nga emukola ensimbi. Leero yugiani? Tomumanyi? Simumanyi. Ofollowinga ne ku TikTok? Nfollowinze taata. Akufollowinga gwe Gwe following. Leero yuge wata n'akufollowinga tomufollowinga? Simumanyi. Yose kyakala ogamanyi bala? Sibamanyi. Bishakashi? Bawa. Ogenda olabanga bamuddamu kimu owemula? Si wemula. Take you to Soweto. Hakuna mchezo. You're my everything. Oh no. Lingama za mayonjo. Elimu za yoni. Mugulu. Wantolola. Oh no. Otandika okuyimba face ebeera ng'ejja badde ng'agiraba wenti. Wadde ng'agiraba? Nga weddayo weeringa ejja. Kyekinfuula owenti. Wagiraba otemu? Eyo SMX Media twagikwatanga Mugulu nga tugiraba. Wagirabiranga kuki? Waliwo omusajja bamuyita Moses. Yalina kadikoode ebiseera ebyo. Moses gwe tumanyi mu Bible. Moses gwe mumanyi. Ninamuko kasenyiga katiniti naye njagadde nsooka enkole disclaimer eno ku story gye twakoze ne Shadow King nti terina in any way gye attackinga muntu oba okuoffendinga omuntu yenna oba eddiini. Story eno twagikoze strictly for entertainment nga olaba content creator ku TikTok nono naye content creator so yavuddeyo n'emboozi ye nga it is strictly for entertainment kujjako stress n'omuntu ali eyo agenda okubeera nga olaba story eno era omuntu agenda osinga onyumira story
eno yeyo yagenda okujaawo okuva weetandikidde paka ku ddakiika 2 ezasembeddeyo ddala nga story eno eri kumpi kubeera ng'ekomekerera olw'ensonga nakuteereddeyo bloopers oba bye twasazeemu nga tuli mu kubeera nga tukola story eno ng'amazima enseko zaabadde nnyingi nnyo era naawe nazikuleeteddeko osobole okubeera nga obiraba nga bwe byagenze mu maaso story. So amannya agali mu story eno n'ebigambo ebiri mu story eno it is strictly for entertainment kujjako stress gwe muntu yenna ali mu kubeera nga olaba story eno era gwagenda onyumirwa emboozi eno oli waddembe okomentinga wansi mu comment section otugamba muni ya SMX tukomezeeko ku Shadow King nze jja kuddamu munoonye mubaleetere ne mu part tunera twalina ku SMX Media engeri gye tuli mu season 2 tugenda sigala tunoonya aba content creators ku TikTok ab'enjawulo namwe kennyini musobola okunkubira ku ssimu ne mujja ne tusobola okubeera nga tunyumyamuko ku mboozi 1-on-1 ne SMX Media story ye naye nga sinabeera nga njikuteerako bamika kusaba subscribing tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino still naawe kennyini ali eyo nga wandyagadde okubeera nga tukulangira business yo ku episode zaffe za SMX Media season 2 oli waddembe otukubirako ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera ye n'emboozi ya Shadow King. Yes maniza nnyo ku SMX Media nange MSMX 120 updates buli lunaku buli ssaawa we mundabirako mu field waneeno mutegera butegezi mbu waliwo ekipya kye mbaleetedde nali nabasuubizaako awo we twakola stories aba TikToker ba Fizi Pro ne tubakuleetera aba TikTokers ab'enjawulo ate nera still nazzeemu okulaba nga mpisaamu eggaali mu ba TikToker bo abali so famous n'abalina ensonga ez'omugundu ze tuyinza okubeera nga twogerako nabadde scrollinga ku TikTok manyi nze I appreciate new talent oba ekintu ekipya kyembadde sitalabangako neera nabadde scrollinga we nendaba omwana atandise okubeera nga agetinga viral nga ye Shadow King ono tewaliwo n'omu yali amulabyeko nange kennyini kambategeeze nti sinnamulabako ku face ye temugamba mbu lwaki ataaba kubi omugongo osobola ogendayo ku TikTok account ye waliwo sagaza ezabaddewo naye nange kennyini mundaba nga mutunuulidde naye omusajja talina face amakulu mukyo nange kennyini sinnamulaba face gye balikose kale nange balikose kale aba TikTok kyotagenda sooka kwewakana nti mukola ensimbi zo tuzikolera ddala taata tuli bagagga era yugi yakuba akajji n'atutegeeza nga mukola ensimbi leero yugiani tomumanyi simumanyi ofollowinga ni ku TikTok followinze taata followinga gwe following leero yugi wata nakufollowinga tomufollowinga simumanyi yoze kyakalogo amanyi bala sibamanyi bishakashi bawa ani omulalawo buzebe manyinga abakabi ku TikTok omanyi nange followinga batono ebinyumira ku TikTok kabera akantu kati ninza okufollowinga omuntu soka we introducing eri abantu abakula mulundi okusoosa abantu abaku SMX Media amanya nze Shadow King gensobola obbawako essaawa zino Shadow King okolaki ndi muyimbi era nga nazze kubasanyusa kizibu sanga muntu alina content wa kuyimba naye najja nga ali unique in the way gyomukola gyomuproducingamu kubanga TikTok esinga nnyo promoting akangambe music in comedy ne music yoli akwala kayimba soundtrack y'omuntu n'agiteekayo banazinirako banakolyako kyonna gwazi otyo ne creativity eyo omanyi ebintu bino mukama alina engeri gyakolaki gyabikola okitegeera yanzigulirawo akajji nze bino saayagala okitegedde saayagala munnange nange nalabirawo nga nkolaki nsobola okuyimba kijja ekitokubeera ngaokwesa efeesi yo toligiragako nti omuntu aveeyo alaba efeesi ku kya feesi ndowooza kyemuba musooka okwerabira terikulaba ku feesi essaawa zino gondaba ate nkulaba olina amaaso ngalina olowooza lwakitondaba simanyi nange kyekindeesa okubuuza lwaki omusajja simulaba ne ku vidiyo zateekayo ku TikTok tetumulaba feesi ye tulaba Shadow Kingdom ogimanyi edda taata kati mujja kitegeera nti eggwanga Uganda yabasukkako oli muzibu nzazza okukola interview naye ebibuuzo byonjokya ate nabanga nze ali kukanayo cyane siri wa bulijjo abantu okulaba feesi yo bajje babeera bajja n'embirowoozo bakijja mu mitwe siri wakulabika siri wakulabibwako onayo abazadde baganda abazadde kale eyo Mugulu gye twali tubeera twavaayo kyogamba wava Mugulu nava Mugulu seba
heavenly sent. I'm sent to you. Nazze kuweereza muziki. Otegeera? Omanyi omukazi ya trendingako yagamba yafa 28 n'abuukira. Owemula. Twaliyo naye era. Kituufu Mugulu oba wemudde? Twaliyo naye oba wemudde. Era waliwo yawemula. Baali bamuyita ani? Sebinobe. Ya Sebinobe. Yawemulira Mugulu. Yawemula era ekyali ekyo. Sandi kunyumiza naye. Byonna tubikole oba byonna biri surrounded ku TikTok. Omanye ennaku zinakola ekyakabyo oba ekyenjawulo ku TikTok abantu gwe bawa attention. No, nze ekyange nga bwe nakugambe mu kusooka essaawa zino otudde nange naye tondaba. Nira sekulaba. Okategedde. Kati ensonga nkulu nnyo ekuzza ku kiri nti ndi waawa Mwa Mugulu. Tugende mu maaso. Tobanga olina Yesu w'omuyita. Nineera. Kitegeeza Yesu omumanyi. Mumanyi. Omuyita oti? Yesu muyita Yesu. Omuvuzeemuko Speed Shadow King. Nedasibu. Yesu gw'omuyita otya? Muyita Yesu. Tugende mu maaso. Ogenda kunvuga Speed ku SMX Media kwetu kyayo tulina Shadow King n'abasuubiza okubeera nga maleeta ba TikTokers abenjawo tusobole okubeera nga tunyumyamu naye. Gwewe nawe nanyumiddwa emboozi ya Shadow King olunaku olwayonzize waliwo ensonga lwaki muleese neera gwawulira nga akunyumidde oliwadde mbo commentinga mu comment section nti SMX mutukomyezeewo mu party tusobole okubeera nga tumuggwa nnyole kubanga ensonga etulese eya leero wangambyeko okukyamane nti content wo yenna account watandise mpya. Yeah, so kucha management nkadde gye nalimu navaayo. Kyekyabawo byali awo era nga bw'obimanyi mwana akasente. Mugulu naye mukayanira sente. Anti kati management tuli ene wa Lucifer oba kategedde. Muli kunsi tuli kuno. Oyiribira ne management. Nga njiriba naye nga abasajja baluma. Akasente tukiita. Gundi. Mugulu tunaddayo edda naye tusooke twogere ekya management. Management bali tebasasula kyokka nga tebaagala ki content gwenkola oba kategedde. Besides content wa TikTok bwesisuubiramu kusasula nnyo apart from the lives etulaba. Olina ekirala kyokola nga gwe ekikula ekyokubeera nti ona ne management. Esibu. Kyekyo kyokola se. Nina bingi byenkola. Ekyoka kya byonna ndi muyimbi. So besides content gwokola ku TikTok ng'oyimba oli muyimbi ebyaddala? Ndi muyimbi. Bingi nno njakumenyera. Ekyokubiri ndi muyimbi. Ekyokusatu ndi Shadow King. Ekisooka oli muyimbi. Ekyokubiri oli muyimbi. Esebo. Ekyokusatu oli Shadow King. Esebo. Biri ebibiri ndaba bifaanagana. Tebifaanagana. Kijje kunze. Kuba waliwo okuyimba n'okolaki. N'okuyimba. Tugende mu maaso. SMX Media bali mu kunvuga Speed naye saagala bamvuge Speed nga namuwe muli. Aŋŋambye ekisooka musajja muyimbi. N'ekyokubiri n'aŋŋamba muyimbi. Ekyokusatu ye Shadow King. Saagala bamvuge Speed oba bangattire wano nga nammwe gye muli eyo Mulamu. Comment section mwe njagala nammwe muwe endowooza yammwe. Naye kansooke ŋŋume n'ekyo. Kati right now oli mu management ki? For now ndi mu management. Nandoza nti for now and forever. Nze siteraga simaguka. Tetumagukira mu management. So ndi under Jefflix, home of African Rap entertainment, nobody say. Netflix is njiwulira mu Jefflix. Njiwulira mu movie, njiwulira mu Ndindako kansooka entereza ekintu kino abasinga mu mmwe muwabya erinnya eryo si Jetflix. Jefflix. Ya Jefflix. Company mu Uganda evuganya Netflix. Nobody's. Oba katege. Ebintu byonga by'amaanyi byekabyo. Tuli b'amaanyi. Kinnuma n'okunnuma ebiseera ebimu nga ndaba ndi w'amaanyi nnyo ate mbasukkulumyeko kibi naye ng'era sirina kyakkola nange saayagala.
naye amaanyi mangi nnyo reflectingamu oba nkulabamu ekifaananyi kya alien skin amaanyi ge yajja nago. Kati eyo ensobi gyokoze okukompeyalinga y'amaanyi nnyo. nsonyiwa oba gategedde yakategeera naye sooka nsonyiwa nkusonyiye naye tokiddamu. Shadow King ali Shadow King. Shadow King, Shadow King. Compare me to no man. I'm heavenly sent, bro. Mugulu olinayo ninayo poloti. Nayo poloti n'abakazi nabaleka bumalayika. SMX Media Kings and Queens ngina basaba musubscribing lwakuba newolaba mpisizaawo akalanga ako njagala sooka kudigestinga information eno omusajja gyampa kubanga amazima yumva wano eno ngendako ku clinic nguleyo ka panado nsobola okubeera nga omutwe guterera information ng'olina mungi se information mungi tetuli ba bulijjo. Emboozi y'omugulu yojja making sure mu nkomawo oginyumize okusinziira nti si kyekyabadde kindeese olwaleero time we naabeerawo oyo utampaayo kadde kalala taata tuba bize era ng'ebyo abagaga bw'obimanyi we don't oboshegera tetubeera ku kintu kimu tulina bingi ebyokukola. nkulabako engule taata esebo etegeeza bwakabaka oba oli kabaka. Ndi kabaka sebo mukama wange. Shadow King oli kabaka esebo oli luddawo era nga ndi kabaka wa Shadow Kingdom. esangibwawe oba kategedde sinnaba black hole ogimanyi nedda taata ewali obwakabaka bwange kiri mu Uganda naye tebamanyi gye kiri. SMX Media Kings banange sagala banvuge speed nga gyemuli si kuvuga speed. black hole eri mu Uganda katwe mpererwe gyokolera natete ensonga lwaki nti gyeri nga naawe tomanyi gyeri ekuleeta ku kino nti tosobola kukola ki kumanyayo. So ne bwe nakugamba nti black hole eri wano ne wano tojja kukola ki tojja mmanyayo. Gategedde yakategeera sinaba kategeera bulungi. tugende mu maaso. bwakabaka obwo bulimu omukyala oba oli mufumbo nga gwe ku nsonga y'omukyala ako mpulidde nange kakulingidde onkoze bubi nnyo oli mukunzijukiza omukyala wange mbadde nkunyumiza nakugambye omukyala namulekawa bwebuli bwaleka mugulu tata namuleka muggulu n'abaana nali nnina nzigoola ku nsi mwana abaana wagayi mwana sente bwe buzibu baba buyisaamu eggaali abaana b'e Kampala balya sente ate nze siri willing kugaba sente eri buli omu so njazitereka oli mukodo bukodo nze mbulwe sente kabaka enengolo ogiraba ku mutwe bagikola muki aba eri mu gold omanyi obawo mmeka kiro simugulangako tugende mu maaso ako nako sikategedde watugambye talenti zolina oyimba ekyokubiri oyimba ekyokusatu oli Shadow King so tuyimbiramuko ku buyimba besides obwe tulaba ku TikTok wabalajaluna chosen blood so tuyimbiramuko ese nsobola obbayimbiramuko n'omuntu yandiyagadde projects ezo zisanga mbuulire wodize jasobola zisanga so ndowooza nsooke kyabagamba gye munaazisanga muyinza ozisanga ku YouTube ziri mu Shadow King UG osobola ozisanga ne ku TikTok Shadow King UG oba kategedde Twitter Instagram byonna mu Shadow King UG oba osobola okufuna bulungi content yenna music yenna okwo soko tuwemuko ku music omuntu ayinza okuwugira eno nayogera ogenda olabanga bamuddamu kimu owemula si wemula take you to Soweto hakuna mchezo you're my everything
Oh no no no, linga mazama yonjo, eri muzayoni Mugulu, wantolola. Oh no no no. Otandika okuyimba fesi ebeeranga ejja mbadde nga agiraba wenti Mbadde nga agiraba nga weddayo weringa ejja kyekinfuula ow'enjawulo. Kyenkifuula ow'enjawulo. onayoko ennyimba ezizo nga Ennyimba gyeziri. Ennyimba gyeziri. sampulingeyokokamu ngenda bayimbira akayimba bakayita Simbinoje. Bantu mbatya kale baŋŋamba nti n'oli muzibu nangere ntyamu naye laavu nga bw'erimu okwetegereza tesaana kupapa. Shadow King Ese kayimba ako kako kange gwe kako zisikange naye sika ajaluna mubiri nedda ssebo akayimba kange. TikTok, genda ku TikTok searchinga Shadow King UG kebera content. kuliko omu Shadow King ng'ayimba ennyimba z'abayimbi ab'enjawulo. Nedda ssebo nzina ennyimba z'ennyimba zijja buzi mu mutwe okategedde. ajaluna mubiri tomumanyi Simumanyi. Chosen Blood tomumanyi Simumanyi. Ani Chosen biki? Chosen Blood Mozeredi Teyaliyo. Mugulu Teyaliyo Mugulu. Siri wa kuno okategedde. Sijja kunyonyola kintu kimu myaka ebiri. Mix Media Kings and Queens nga tuli mu kumanya Shadow King onna ogamba obutaleke Mpozi n'ekirala Shadow King tokyogira oyina engeri gy'omaguka magukira mu kamera erinnya liwe ekitiibwa Shadow King. magukidde mu kamera nga dereyogewa yagamba bajoza kyakala Abo bwoyogerako sibamanyi nayo ndowooza kyekyo erinnya liwe ku kitiibwa Shadow King Yugi. Yesebo. Yesebo. waliwo obugambo obutalekeka bweyagala okuwa abannayuganda abalina ddala ku SMX Media bungi nnyo. Mwebale kwekumira ku SMX Media okategedde Mugulu gyeri nagirabako kyogamba Mugulu waliyo SMX Media gyeri twagirabanga kuki kadikoda Mugulu mulina dekoda wali omusajja yali akayina biseera ebyo Moses ono gwe tumanyi mu Bayibuli w'amateeka 10 yalina dekoda mu yalina kadikoda nga tukwata SMX Media. So n'olw'ensonga eyo kirungi nnyo mwebale kwekumira ku SMX Media era nga kyesobola obagamba ng'ebigambo ebisembayo essaawa zino musakinge Shadow King UG ku all media platforms emumanyi eziri ku nsi ne mu ggulu oba okategedde eziri ku nsi ne mu ggulu Shadow King UG mu following YouTube mu subscribing ne Jefflix nga management ku YouTube kweri TikTok kweri Instagram kweri buli wamu weri. So mutunoonyako ne mulaba content I'm talking about content va kuba bisi obadde ngamba baani boze Jose abo va kwabo twalese content wanjawulo omu from where even ku SMX Media kwe tukyali era nga bwe nkugambye nti Shadow King Yugi obeera omwetaaze UG jogere bulungi Shadow King Yugi obeera omwetaaze wano ku SMX Media genda wansi mu comment section otugambe mutukomezeewo mu party tujja kukomawo mukoleko exclusive obe ne bayasawa namba sobole okulaba emboozi endala ey'enjawulo gy'alina besides kweno gye tusobodde okubeera nga tufuna naye kyabadde kyandeese omusajja namulabye ku TikTok ono content we ne mwagala ninga mu musajja talabika face kangezeeko munoonyaako nange we munoonyezaako interview ensonga tugikoze mu ngeri efaanaganako bwetyo naye kamusaba subscribe nga no ku SMX Media tujja kubeera mu misinga
updates nadanga zino nkujjukize basumula habo products batuteekamu akasente okulanga nkutuusaako abantu ab'enjawulo ngenda kufubanga nsobola okutuusaako ba tiktokers bonna ab'enjawulo abakola ekyenjawulo ne ku SMX Media kijjukire tuli mu season tukamusaba subscribing tojja kwera mu missing updates nadanga zino tubeera twavaayo ne maaso obanga olina Yesu w'omuyita nineera nawe poloti n'abakazi nabaleka bumalayika enyimba gyeziri ngera bayimbi akayimba bakayita simbinogen siri wakuno okategedde sijja kunyonyola kintu kimu myaka 2 waliwo obugambo obutalekeka bweyagala okuwa abannayuganda abalina ddala ku SMX Media bungi nnyo mwewale kwekumira ku SMX Media okategedde Mugulu gyeri nagirabako kikinzizaamu amaanyi Moses yali alina start yalina kadikoode ebiseera ebyo Moses gwe tumanyi mu Bible Moses gwe mumanyi amuteeka ku SMX Media ow'amateeka 11 ekya 11 mu kyo kigaanira edda akakati